jako akawuwo. Ne mazo mutekako empingo. Lwaki mumuteeke mu kkooti awozesebwe bwe kumuka muvi avunaanibwe. Okusiibulula abasiraamu mu mwezi omutukuvu ogwa Ramadhaani, empeera z'oyola ziba nnyingi ddala okuva ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Omubaka wa Bukoto East mu lukiiko olukulu olw'eggwanga Honorable Ronald Evans Kanyike asiibye mu ggombolola y'e Buwunga mu disitulikiti y'e Masaka ng'atalaga emizikiti egy'enjawulo n'okukwasa abakulembeze b'obusiraamu ebintu eby'enjawulo okubasiibulula ssaako n'abantu abali mu bwetaavu era nga mu bino mubaddemu omuceere, omunnyo, obuwunga, ensimbi enkalu ssaako n'ebirala, ng'eno gy'asinzidde okulaga obutali bumativu ku miwendo gy'ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo egyewanise naddala mu kiseera kino nga abasiraamu bali mu kisiibo ekiviiriddeko bangi obutasiibuluka bulungi ssaako abala obutasiiba, wabula n'ategeeza nti bo ng'abakulembeze bakulwa n'okulaba nga gavumenti enogera eddagala ekizibu kino. Ngero bateka kunninga kubanga tukimanyi nti abantu baffe banyigirizibwa omwezi guno gwe tulimu omutukuvu ogwa Ramadhaani, omuntu nga takyasobola kufuna sabbuuni, takyasobola kufuna munnyo, takyasobola kugula butto, takyasobola kugula ngano, oyagala akole ki? Era ebyekanami ebintu ebimala okwekana bigenda kutufuula abakaafiiri tubeera tuyasobola kusiiba kubanga ekyokusiibuluka tukikola ki? Tukirina. Omubaka Kanyike alaze obwennyamivu olw'abantu n'okusingira ddala abasiraamu abazze battibwa n'abalala okukwatibwa ne basibwa mu makomera mu mbeera etategerekeka, wasinzidde okuwanjagira abasiraamu okozesa ekiseera kino eky'ekisiibo okusabira ennyo abakulembeze b'eddiini, bannabyabufuzi, Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ate n'eggwanga lyonna okutwalira awamu. Mwezi guno ogw'ekitiibwa ogwa Ramadhaani twongere okusabira bannaffe, twongere okusabira eddiini y'obusiraamu, twongere okusabira eddiini y'obusiraamu, nkiddamu twongere okusabira eddiini y'obusiraamu, twongere n'okusabira abakulembeze baffe, abakulembera obusiraamu. Ebyo ffe tetujja kubikkiriza. Kanyike ne bwe sibanga siri musiraamu naye bwe ndaba bannange baganda bange nga battibwa, baganda bange bakwatibwa obwemage olw'eddiini gye bakkiririzaamu, ekyo kindeetera enkyuke. Abazze battibwa, asembyeyo abadde Sheikh Kirevu yattibwa ng'alowoozebwa nti y'omu ku kabinja ka ADF. Abakulembeze b'obusiraamu mu kitundu kino nga bakulembeddwamu Mwalimu Hussein Nsamba nga yakulira omuzikiti gw'e Kanywa Main Masjid yeebazizza nnyo Omubaka Kanyike olw'obuyambi bw'abawadde, bw'atyo n'ategeeza nti omuntu yenna asiibulula asiibye naye afunamu empeera nnyingi ssaako okusaba abalala okulabira ku mubaka ono nabo okukola ky'akoze. Omuntu yenna buli lw'asaddaaka mu kaseera kano afuna emikisa mingi, bigendererwa bye ne bituukirira obwetaavu bwe n'ebyo byonna by'ayagala Katonda n'abimugusiza nga bw'aba byetaaga. Okusaddaaka kirungi nnyo mu kisiibo muno era ekyokoze kigambo kya ttendo nnyo, tusaba Katonda akikuwemu ekisinga okuba ekirungi. Naye ssebo Honorable tulina obwetaavu n'okusoomozebwa omuzikiti gwaffe gwafa gwagalaggwa era twetaaga obuyambi okuva gy'oli, tusaba otukwatireko amabaati gatonnya. Abakulembeze b'obusiraamu mu kitundu kino balaze okusoomoozebwa kwe balina omuli emizikiti egitali mu mbeera nnungi we basinzidde okusaba abo bonna abaliko kye basobola okubadduukira okulaba nga bayimirizaawo omulimu gwa Allah. Abasiraamu bajja ne batutuukako bandyagadde okusiiba era abamu basiiba naye tebafuna kye basiibulukirako. Twebaza omubaka waffe Honorable Ronald Kanyike Evans olw'obuyambi bw'atuleetedde bwe tugenda okutambuza ku bannaffe basobole okusiiba, naye nga tusaba batulaajanira gavumenti etuyambe ekendeeze ku misolo. N'atuyamba, tusaba tutuuse eddoboozi lyaffe lino eri gavumenti etuyambe ekkakkanye ku bintu emiwendo gyekanamye giri waggulu. N'abasiraamu abamu ku abo abafunye ku buyambi buno baliko okusoomoozebwa kwe balombozze era nga bano balaze okutya olw'ebbeeyi y'emmwanyi egudde, bwe batyo ne basaba gavumenti okuvaayo mu bwangu okubaako kyekola okulaba nga bafuna mu ntuuyo zaabwe. Naye ng'ekisinga okutuuma omubaka waffe era kyenkutuma otuteeseze mu paalamenti y'ebbeeyi y'emmwanyi. Ebbeeyi y'emmwanyi etumazeeko obungo oba etumazeeko ebyewungula, situtegeera kiki kigenda mu maaso. Kati n'olwekyo ffe tutabuddwa emmwanyi yaffe wano mu Buganda kuba ffe kwe tukulidde gyetumanyi. Ndi Sarah Nandawula ku ABS TV Jakakawuwo. Ekyo tujja kwongera okiteekako omulaka era mbasuubiza nti ng'omubaka wa paalamenti nja kwongera okiteekako
omulaka ebintu bisobole okukka ebbeeyi abantu baffe omwezi guno ogw'ekitiibwa ogwa Ramadhan basobole ogutambulira mu bulungi.